ky'olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Nzize wano ndina obuzibu. Omwana wange simanyi kitaawe amuzaalira ddala. I don't know the father of my child. Waliwo abavubuka bene baka nabo mulundi olunaku lumu. Babeerawo. Nabo baze wano nabaleese nzijjo ntangaaza obuulire ekituufu taata w'omwana omutuufu. Baliwa bayite. Call them. Where are they? Brian ne Amos mujje wano. Ben ne Amos. Ben ne Amos muliwa. Kino kika. Otyo Bitabuse. tunyonyole Tell us about it. Otyo Pastor obuzibu bwe nasanga. naye yogera nnyo. Speak louder. Pastor obuzibu bwe ndina bano bombi simanyi taata w'omwana omutuufu. Wangi Simanyi taata w'omwana omutuufu. Speak louder. Buli gwe ngendako ng'omusaba buyambi ankuba bukubi nenzirako ono nankuba nenzirako oli nankuba nga bagamba si ye taata waabwe omutuufu. Omu ampa obuswazi ng'agamba nti abumpa lwakuba yagala muzaalire omwana. Ono ampa obuyambi obuswazi obutamala nga yagala muzaalire omwana. N'ono naye nampayo obwampaddeyo naye nga yagala muzaalire omwana. Pastor ono najjamu embuto ze 3 kati Bindako. Wait. Ono akuwa obuyambi. naye pastor bampa obuswazi tebusobola butono bamala gampa naye nga banejjako bwejja pastor. Kati obuyambi bwakuwa bwa mwana buba bwaki? Pastor si bwa maana agamba nze ayagala muzaalire si bwa mwana. Ate ono si mwana we. Bagamba mbu si mwana waabe nange simanyi taata waabwe omutuufu. Naye bonna wabakozesa. Ye pastor. Idi. Pastor wamaze emyaka emmeka? Bonna wabakozesa ku lunaku lumu oba ennaku za njawulo? Olunaku lumu pastor. Bonna baluganda? Kazimuna. Pastor si baluganda. Kati ono yo omwana tamukkiriza? Pastor bonna tebamukkiriza. Bonna tebamukkiriza omwana? Yesebo. Prophesy, man of God. Omunyankole agamba ekintu nga kirebaga. Chaba too much. Okay. Mukulu. Sebo. Wanyi musoma. Nsonga ki ekulowozesa nti ono mwana si wo? What makes you think that that child is not yours? Kulwonsonga ono mukazi nali mukozesa naye nagenda kuwulira n'ono amukozesa kyova orasobola kukkiriza omwana. Sebo. Nsonga ki ekulowozesa nti ono mwana si wo? What makes you think that that's not your child? Sebo ono mwana ndaba ebigere si byange ndaba n'enkoona si yange. N'enkoona si yo? Si yange musumba. Ebigere si bibyo? N'enkoona si yange. Kubanga sobola okulaba omwana wange kubanga nemanya nti ono wange. Nyabo, abantu bano wabamatiza otya? How have you convinced these people okukkiriza bajje wano? To accept and come? Pastor bonna bagamba nti banjagala ate tebakkiriza omwana. Kati nabagambye bwe muba munjagala tugende wa pastor tegere taata we omutuufu. Gwe nasanga nti omutuufu awo nga gwe ngenda naye bwe nsanga si mutuufu kati nga nkivaamu. Kikyolifa teweerabidde? What is it you cannot forget in your life? Hallelujah. Amen. Mukama mulungi. God is good. You meet them Wabasinkana on one day. ku lunaku lumu. Then after Oluvannyuma 1 week, oluvannyuma lwa wiiki emu you meet a man who called
Musoke Ronald. wasinkana omwami omulala ng'ayitibwa Musoke Ronald. Do you know him? Omumanyi? ye pastor mumanyi. He's the father of your child. Ye taata w'omwana. Now, Kakati, obadde omusiba mu family etali ya mwana. you are chaining him in families that are not his. You look that Musoke Ronald. Noonya mwami Musoke. He's the father of your Kuba ye child. taata w'omwana wo. pastor ekizibe kiriwo kati yali abeera muno mu Kampala kati yavaayo ali gundi ali ku boda ya Rwanda kati taliwo mu Kampala kati obuzibu siina sente zimumutwalira mugambe nti ono ye mwana wo. Naye obadde oyinza n'omulowoleza. Obadde oyinza n'omulowoleza nti Nedda 100% obadde omanyi bano. mbadde manyi bano pastor. Ono enkonda si yooli. Nebigeresi. Omusajja yabirabiddewo. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Now, Jesus. Kakati, ku basajja bano bonna of these two guys, olinako omutima is there anyone gwe that gwagala. you feel your heart wants? pastor nedda bano abatumbafu bambonyabonyeza ekimala kibooko zendidde zimala bankubye enkumye bonna. Tobaagala. Pastor kibooko zendidde nze mbadde njagala kumanya taata waabwe omutuufu. Ono mutumbaafu amanyi laavu nnyo pastor. Wangi? Ono musiru laavu yakimanyi alina laavu. Ono alina laavu. Alina laavu pastor. Ate ono naye oyo tamanyi bambi. Wazaala yaabo. kyolifa teweerabidde. What is it you cannot forget in your life? Kati ono y'omwagalako ki? So what do you like about him? pastor ono lwakuba alina sente ono ye talina yadde n'olwataano naye yeeyiiya. Tegamba tukole ono alina laavu. This one has alina love. laavu nyingi nnyo. Ono alina sente. This one has money. Naye mu bya laavu mufu. Oyo mufu nnyo. Abaaye What? ebintu byendaba mulowooza tebinkungula. Nedda. Mulowooza sikuze. Ebyewunyisa tebigwayo. Microphone. Kati ku bano bonna Now of these two, ngenda kusaba I'm going to pray. Mukama kuweko omusajja. So God gives you one man. Sebo Wange musumba. omukazi omwagala. Omukazi mwagala. Sebo wangi musumba omukazi omwagala. mwagala nnyo Kamara wadde ndi mwavu nekyemanyi Mukama ajja kumpa ssente mwagalire ddala wadde ndi mwavu nze mwagala omukazi wange. Sebo okimanyi nti omwavu akututteko omukazi. Do you know that the poor man is taking the Omwavu woman? akututteko omukazi. Tasobola musumba nja musiba. Ojja musiba. Ki ky'osuubira okukolera omukazi ono? Osuubira mukolera ki? Ono mukazi njagala kumwasa mutwale mu maka mwanjule waabwe ate mukolere ne business. Yay! Sebo owulidde Gentlemen, ono byagenda okukola gwona obisobola. will you manage? Nze siina sente za musiba Naye ki ky'olina? ndina amaanyi nja mwetika ate ndina neeraavu. Olina ki? Neeraavu laavu yo ndina neekakasa. Nyabo ono alina ssente. This one has money. Ono alina laavu. This one has love. Ku bano ababiri Mukama Of the ayagala two, kuwako. the Lord wants to give you one. Ogenda ne laavu oba ogenda n'owa ssente. pastor mpozi bonna mbawa ekisanja. Kyuka
jjukira buli mukazi akuliranye omugamba naye agakazi mumanyiira nyabo bw'onoobawa ebisanja Yes, Pastor. lwaki Kati kubanga bombi bandwanira kati gwalina okunsalirawo ngende ne laavu ngende ne sente Pastor gwalina okunsalirawo kyengenda nakyo. agende naki abantu bataano mujje 5 of you come. agende Pastor naki agende ne sente abakazi twakoowa obonaabona. agende naki Agende ne sente. agende naki Nsumba agende naye agenda omwanjula awese bazadde b'ekitiibwa. omulala abalala agende naki Abeere n'omukwano pasito basabire bafune sente. wamabeere ne laavu Ono walaavu yasinga. Obasabire bafune sente. Basabire bafune sente agende n'ono walaavu. Owomukwano ono gwaba agenda. kikyalifata weerabidde What is it you cannot forget in your mind? agende naki Pastor agenze naye sente tebajja kulya mukwano. Laavu tegula mata. agende naki Pastor sente n'ompala nywera mikuwagende. sikutegedde Pastor agende ne sente. dayira laavu omanyi kye bayita laavu Do you know love? Pastor agende ne laavu. agende ne laavu wama ndi naawe agende naki Pastor omukazi agende n'owalaavu kubanga sente sawa yonna zigwawo naye laavu tegwawo agende n'owalaavu laavu esinga buli kimu wangi Agende ne wa sente kubanga ono mwavula bwe talimu sente tenyuma. katonda waawe Agende ne wa sente era awali sente omukwano ogujja. wangi agende naki Sumba Yesu yeebazibwe. amiina Agende n'owa sente ajja kusoma laavu. Saalaavu basoma nsome ajja kuyiga. katonda wange Wamagenda nawa sente. katonda wange walayi musumba abakazi bajja tumanyira nnyo olw'okuba tuli baavu naye kati omukazi ono alina ogenda n'owalaavu ge mazima kubanga saawa yonna sente era sitiru kati wano waali lwaki ayagadde oli bwona n'agamba ona ajja bakwasaganya ekitegeeza alina ono walaavu okitegeera ono wa sente ajja kuba amwagalako ja sente okitegeera naye agende n'owalaavu guli woono era agende n'ono wamma abesente batukoye olw'okuba tuli baavu Pastor agende ne laavu kubanga owa sente abasajja abalina sente nga tebalina laavu bamanyiira. dayira wamma I know the pastor of Kawala can pray for this boy Amanyi have the money because Lord is not for you cannot buy it. It is from the heart. So he can love her. That one is already there in her heart. I want him to pray for this boy to have the money and yet the love is there already. Musumba asabire ono afune sente atwale emaali. and you Praise the Lord. Amen. Pastor, njagala kusabe agende ne musajja oyo ono walaavu yalaavu. bakyogera batya mu lulimi lwo yogera mu lulimi lwo Say it in your language. Okay, Pastor. Awi bilaka ga mwanken mwanchino wewe. agende naki Pastor nze ndi mukazi mukulu. Owalaavu yasinga. owalaavu yasinga wangi Pastor agende n'owalaavu nze n'oba olina sente kati olina laavu kuddukako. katonda wange Pastor nze ngamba agende n'owalaavu ewatali laavu omukwano tegunyuma. awatali laavu omukolo tegunyuma Pastor landiyo tasobola kujja nakonkona n'omugaali landiyo nyina laavu agende n'awa sente. lindako landiroodi tasobola kujja n'okola ki nakonkona kusaba sente n'omugaali landiyo nyinawo laavu temukolera twagala sente. mbu landiroodi bwajja n'akonkona towaayo laavu tasobola munyumiza nti nina laavu bw'oteesa ki Nze
musumba kyengamba Eh. mwana muwala genda n'owa ssente lava ennaku zino terina makulu mwana landiroodi akuliramu awo mwana owa ssente ajja nakuyamba ekizibu ky'olina engeri gy'olina n'omwana oyo genda n'owa ssente mwana. musumba nze kyeŋŋamba agende n'owalaavu kuba bajja kukola bafune ssente. musumba nze kyeŋŋamba agende n'owa ssente omusabire naye afune laavu. Okay. musumba Wanji agende n'owalaavu bajja kukola bafune. Thank God. Amen. Pastor, according to me, let this guy go to that lady. Because that guy had already money. Tomorrow he's going to get money, another woman. So this one will keep love. So that one will buy another woman. Let this guy go with the woman. This one? Yeah. Which language are you using? I'm using Lugbara. Lugbara. What? Lugbara. Lugwala. Yeah. How do you speak in Lugwala? Yeah. Let her to go with this man in Lugwala. In our language it says, if mvadi madu okudeni. If mvadi madu. If mvadi madu okudeni. Again? If mvadi madu okudeni. Ife Vadi madu okudeni. Makudu bakudu beni. Yeah. Madusi. Kati ndi buzibu nnyo. Agende naki? What about musumba agende n'owalaavu olw'ensonga ne wanaagenda n'ow'essente era si omukyala ajja kusigala abaliga kale amalega agende n'owalaavu basabire bafune sente. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A mighty hand clap to Jesus. Okay, this is a conclusion. Kuno yeno yempunzika. Oh no. This one. No. And that one. Tekuli musajja wo. No, none of them is yours. Genda mukama kuwa musajja wo. You go let God give you your own. God bless you. Kama abawa omukisa. Chicho olifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo Chicho olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.